bano baali banyunyunsi baali imperialist naye nakati era tugamba twabafunyemu nnyo abaali abanyunyunsi enkungaana zituula waffe. Do we need them? Mpozi abatula bano bannayuganda nze nja kwogera nga munnayuganda era yagaliza eggwanga nti ekisooka bano ebizibu bya Afrika byonna mu Uganda be babireeta. Era batuyita Commonwealth olwokuba twabagaggawaza batuleetera entalo baleeta gamba amanyi Scrum and Partition of Africa guno gwali mugano ogw'okunyunyunta Africa kugujubanira Africa ne batukolamu ekibiina ffenna be baluutinga abanyunyunte ne twegatta wamu naye olwokuba y'embeera eriwo ate nja bagamba nti eno blessing bamukisa eri Uganda naye nga sinagenda awo njagala kukolekta honorable muganda wange ekyamazima covid mwali kino kyabadde just ndooza wandibadde oplanize buplanize naye no we all agree badde mu America naye sokoleke mukulukusa nange wansabye nange nenkuwa nange ekyo mukuluse bunya muwagira wanu olukiiko twabadde mu babaka ba parliament ya Uganda yokka wano president wabere corona aga mukebere covid I support 100% kwa buli agenda okubera mu lukiiko olwo aba muki mukebere naye mu luno olw'emunyonyo abagenyi bo babaganya okukeberebwa tebakebereddwa n'olwa bo babaganya okukebera nga bagamba nti baleese okwemulugunya nti DNA zaabwe tezijja kubeera sekiwa kati bo ne batakeberebwa kati ate bano boogamba okukebera bagenda kwetaba n'abatali bakebere. naye nze kyenjagala ekifaananyi kyesaagala kuwa ekisooka kwegamba nti okukebera kukyamu ekyo bannaye njagala tujye nga tukebera mulaba ebizibu byonna ebyekonomi bye tulimu tuli ku covid we agree akyali njagala nga tuli mu n'abasawo batugamba enemulago bakyamufuna ba tekiniko nga tukyazimba Uganda 2024 ekyobulamu tusooka ekyo tukiyiseewo tu njagala okwekifaananyi nti guno omukisa gwa Uganda olukiiko tuzeetaaga zonna ez'abanyunyunsi enkiiko zonna ezijja mu ggwanga tuzeetaaga mu 2024 lwa nsonga zijja n'ebyazo ekyo tusooke tu appreciating nga bannayuganda abaagala eggwanga lyaffe olw'ebyo byengendo bawa sisi strategy yakwongera tukumira mu nkwawa zaabwe kubanga nze nsuubira nti okujja kwabwe bwabawe bizze okuteesebwa ate essaawa zino tekyali mabega nti ne Uganda bateesa basobola okuwakanya bali bye bakola ki bye baleese ensi ezisoba mu 10 bwe ziba nga zigenda kujja mu ggwanga nze nsuubira nti ebeera blessing eri eggwanga so ekifaananyi kyosoke tukiteekewo naye kikyenjagala nti nga gavumenti twetaaga okwongeranga awareness emala abantu bannayuganda bafunyemu batya mu nkiiko zino lwa nsonga nezirabikanga gavumenti to gavumenti kubanga abagenyi bwe bajja olina okuteekateeka eggwanga lyo abantu bannansi ne bataapinga ku mukisa ogwo ffe tutambula tugenda mu nsi ezennene n'osanga nga abantu abasuubuzi baleese ebintu bataddewo wali nga mugula mukomewo nabyo essaawa zino simanyi oba munnayuganda ali mu private sector business community oba yabadde mobilized enough Machete akugambye babumenye bumenyi ekyo kirala honorable ekyo kirala business community ngamba ba investor abawano tulina bannayuganda abagala partnerships tulina abantu abalina ebintu abanoonya obutale oba abalina ebintu nga bali basobola okugula ebintu wano ne bigenda ewaabwe nti twandibadde kati Uganda Chamber of Commerce Private Sector Foundation ngemobilize bamachati bano bonna nti obuwunga tubutwalewa nti we involve public private sector mu nteekateeka zino abantu ne bazaayo eddoboozi wandibaddeyo conference sina fomo ne batuula naye nga bano banetworkinga tukole networkinga lwaki enkiiko zino nene nnyo ekisooka lindako dokita nga tonda sikujja ku nsonga njagala kano okasigaze tunenya ggwe ojja kunnenyanga maliriza genda nako bano obutabeerayo na conference yaabwe kuba networkinga ne bali nga gwe oli ku value addition sebo tunenya gwe anti bojja n'oyita kuba kino kinene it's not only about value addition tulina mutualism
otegeera eyo yonna value addition kikyengamba nti nze bwe nzija okuteesa nga tunazimba eggwanga ne bwe mbeera nga ndina omukulu ndi mu gavumenti nze mpa eddoboozi erikola ki nti next time tutereeze nga njagala nga abantu tebawulira buli eri olukiiko njagala nga private sector naye egamba tugenda kufunamu bwe tuti ekisooka enkiiko zino bwe zijja Uganda temanyiddwa mwemuloza nti Uganda bagimanyi naye tugenda mu nsi ne bagamba Uganda what is Uganda. It's very funny. Tufuna omukisa abantu bano ne tu-exposing eggwanga lyaffe eri abantu tourism yaffe ekiyimirizaawo dola yaffe abantu ne bongera ogitegeera kuba abamu bagenda kusigala bagende balambule balekeyo dollars mu woteeri na buli wamu. Woteeri zaffe zifuna abatransport bafuna abamafuta bafuna ab'ebyokulya bafuna nti triple back effect mu economy eba nnene nnyo. Jjukira bali baleeta dola naffe tubeera mu shillings nekyo ekirimu obuzibu. Nze ndowooza nti enkiiko zino bwe ziba zizze one zitwala ssente nnyingi naye ki kyetufunamu kyetwagala value for money ey'enkiiko zino naye ate eggwanga okuyita sovereign state nga bwabadde ogamba oba nga mukulembeze bwe yagambye nti a sovereign state olina okuba nga olina potential ne capacity okuhostinga conferences bwe zityo. Tulabye ensi ezitegeka eb'emizannyo oba enkiiko ne bagamba tetulina busobozi buluteka ne yeewola ku muliraano ekyo olwawukakasa abantu nti oli sovereign naye nga n'enkiiko ez'amaanyi ezireeta abakulembeze abasoma mu 100 ensi esoba mu 100 n'abakulembeze abagenda mu 1,000 nga tosobola zituuza nti baba bataddewo nti Sudiru alongoose ekifo tulina okulaga ekifaananyi good image good will y'eggwanga lyaffe bwe twadde atwagala eggwanga nti ddala bannaye Uganda nayo etandise okukula si eri gye mwali mumanyi ey'Amini ey'Obote eyakoni yafumba abantu oya enkima nga batuyitanga nkima. N'olwekyo nti ensi ekula erina okulaga nti erina potential okukyaza abantu bano naye ekikulu ze network ezibeera created mu industry mu tourism mu investment tusigaza ba investors bameka kuba baliwo ttiimu bwe zijja zijjira ddala ne baminisita baazo abavunaanyizibwa ku nsonga ez'enjawulo. Kati ffe kyekiseera okulaba strategically tutapinze tutya mu nkungaana zino sente zaffe ne zitagenda bugenzi naye nga tulina ekisigadde waka bandibadde nga ne kasiita ebamiitinzeemu n'ogamba Chamber of Commerce wano kasiita muliwa Uganda Manufacturers Association muliwa Small Medium Enterprises muliwa biki bye mulina ewammwe nga sebo tukutumye enkungaana endala eziddako kati kulwazimba ensiyo tuzimba Uganda meetings endala ezinaddako tugenda okulaba value for money nga mu myaka 5 sente zibadde spent by mama wange Nakyobe nga overall ng'ate tulabye nti Uganda ekubisizaamu times 2 n'olwekyo enkungaana tuzeetaaga mukyala Nakyobe olyose n'omwogerako kiriza mwebaze openire ku lutimbe gaggadde olwa BBS ye mukyala nga ekintu ekikolebwa wano mu Kampala kati mu mbeera eno gye tulimu nga kyekituufu kobe nga ofaanana otya tojja kulemesa mulimu okutambula. Mwebaza ku nsonga eyo kubanga twafunyemu embeera za mirundi egiwera mu kitundu kyange kuba nze siva mu bukulembeze bwange naye okumukubira kasimu kobeere nga gwe Kisanja ozimbye amawawaatiro kyekiri kye twagenda nti okubeera accountable agamba omulimu gukolebwe gwe Kisanja vaawo dde baliko ovuge UC so mwebaza mama Nakyobe owulidde Lucy Nakyobe omukulu w'abakozi bonna mu gavumenti abantu basima byokola yongeramu era yabagamba luli mwakalaba nti bwe tutakyuse eggwanga lino yakwasa Kampala okumulabire eggwanga lino ligenda abaana baffe bagenda ditunda singa ffe abaliwo kati tukyusizza n'olwekyo zimba 24 tukyuse abaana baffe baleme kutunda ggwanga naye nga abatulaba mwebale mwanirize bulungi abagenyi tumanyi nti Uganda yeggwanga erikyasinze okwaniriza abagenyi naye ekirala mwami Machati nze mpangayira ku Entebbe Road emyaka nga 3 naye kyamazima emirimu ewasinga gikyagenda bulungi tebannaba abantu baffe ku kkubo abagenyi bayitawo nga nabo bakola ebyabwe kyekyo Machati kyayogera mutuufu kituufu abantu bangi division ye Makindye mpoze Makindye yesunyiza okunaye gye bayite walala embeera yonna kituufu abantu emirimu gikoseddwa fakiti 100 ku 100 okwongerezaako katono kwekyo kamalize 100 ku 100 Makindye endowooza ye epicenter
ey'enkiiko zino zonna abantu bo banyigiriziddwa 100 ku 100 naye obuzibu mbunenya era kyekiri kye twagambye ku bakulembeze poor planning. Lwaki mulinda omugenyi lwanajja nze lwe muba mu ngoba? Lwaki bwe kiba kyetaagisa okunzijawo temukola mu nkola Makyati gye yayogeddemu neŋŋenda mirembe ne seekwasa mugenyi? Kubanga mu Makindye mwonna kati mubakyayisa abagenyi, kati mubakyayisa abantu, mubakyayisa enkiiko ne mubakyayisa abagenyi olwa poor planning yammwe. Nti ebitongole ebimu abantu baba bakolera mu bukyamu ng'ate babasolooza nawo era mu kifo ekikyamu, kati ate ne bajja ne babamenya. Ekyo kyengambye poor physical planning bali mu kifo kikyamu n'otandika obbasolooza ku bannansi eggwanga nabo balivunaanyizibwako. Wadde oyinza okugamba nti we bali nti bali mu bumenyi bw'amateeka oba oliawo n'ogezaako okubikirira ekifaananyi, but nakyo sensi munnansi naye avunaanyizibwa ku ggwanga lye. Tomusindiikiriza busindiikiriza kubanga ffenna eggwanga ki Makyati alinayo kagamba katono. Kati buli lwenfuna bano abantu kati ng'ono Honorable Wenakaseke ne Dr. Kisanja netuvudde wala kuba tuyego yagenda mu kakati ffe tetugamba nti waleme kubaawo okukwasisa amateeka, tugamba nti amateeka gakwasise naye mu nkola ey'obwasseruganda nga munnayuganda owa KCC ebujja n'osanga omuntu ng'ebintu wabyaze toyagalawo mu kifo ky'okubizingako n'obikuba ku kabangali naye n'omuteeka ku kabangali n'ogenda n'omuggyako akasente ke yatunze dda n'ebintu n'obitwala, mugambe nti jjawo ebintu bye ye yeezingireko ebintu bye abijje wabi era omugaye nkyatoddawo wano, era nkyatoddawo wano awo ntegedde kutegeera bulungi. Era ekirala nnyo KCC enkola kiri ky'ogambye nti abantu batapinge ku mikisa. First of all abagenyi balinga abasaliddwako era ebitundu ebyayooyooteddwa nga byabagenyi bimanyiddwa. Kati ffe abali eno twalekeddwa bagyemu saafi nadderi fiifi n'asigala kakati kyetusabye era n'enkola eyabaddewo nti enkiiko nga zitandika ab'amawulire basoose ne bakola ki ne bagobwawo. Kyandibadde kiri nti zino enkiiko ezaabwe ez'empolampola bwe ziggwa ekawungeezi bino ebyono byayogeddeko lwe bibaawo naye yenteekateeka ekimutume butumi kati tennabaawo next conference nekino kanti kugambira ddala kuba nakule kuyinayina obudde bugenda twagala otugambire omukulembeze nti amasannyalaze nga bwe yagamba nti gasalibweko, amasannyalaze gakyali ga bbeeyi. Nawulidde Polo akukembadde ntuukako bw'ojja n'osalako siringi 6 siringi 6 ekyo omuntu ayinza kitegeera. Singa basazeeko siringi 2 bw'obanga tosobola kusalako 5 kubanga ffenna tujjukira bulungi nti omukulembeze yagamba nti ayagala uniti y'amasannyalaze naddala agakozesebwa mu mirimu 6 to 7 si bwe yagamba siringi 6 ku 7 bwatyo bwe yagamba cents ez'Amerika nga ye tageti ye. Kakati tewera dola butono nnyo kati tuli mu siringi 3 genda waggulu, sente ziba zikyali nnyingi. Tukusaba omukulembeze omutugambire ekirala kino kambagatte mwembi nga muli mu bifo bino ebibaweereddwa mulwane nnyo mutereze private sector kubanga bw'ova eyo eno tuli gy'osibira. Makyati toviira ddala waggulu gattako na kino business community ng'ekisa ennyo